بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة في الله، أحييكم بأحسن التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyatusobozesezza nate okubeerako ffenna ku mpewo za Salaamu TV nga si kirala kwejjukanya bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala eyo egenda okufuuka ensonga etuunya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala olw'okujjukizibwa kwetujjukizibwa buli kaseera mawalimu ab'enjawulo. Nsooka okusaasira abo bonna abafiiriddwa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abagumye ate abaweemu ekisinga okuba ekirungi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an ekitiibwa, wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. yakozesa ekigambo kyakusanyusa abo bonna abeera bafunye obuzibu. Kale omuntu yenna bw'oba ofiiriddwa, saba Allah subhanahu wa ta'ala akugumye ate akusasulemu ebirungi ebisinga. Nabwe kityo ffenna abafiiriddwa lyekkubo, naffe tujja kufa, naawe ojja kufa, n'omulala ajja kufa, naye ekisinga okuba ekirungi kwe kukolerera enkomerero yaffe tulabe nga tufunamu buli kirungi, n'okubeera nga twejjukanya buli kaseera ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebibeera bitubuuliddwa. Abalwadde nammwe mbasaasidde, abalwadde mwenna abali ku ndiri nga Sheikh Habib Luswabi museeka waffe abadde atubuulirira buli kaseera, ng'atujjukiza buli kaseera, ng'atusabirako buli kaseera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akugumye ate akuwa okuwona, kubanga nkumanya oli mugumu nnyo ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, naye nsaba Mungu akugumye akuweemu ekisinga obulungi. N'abakujjanjaba saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule musira. Namwenna abatodde kye mutodde nga kigenda okuyamba muganda waffe Sheikh Habibu Luswabi, barakallahu fiikum, Mungu abasasule bulungi bwereere. Nabwe kityo tuyambagane mu mbeera yonna, tuyambagane mu buzibu bwonna obubeera bututuuseeko. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubenga naawe akuyamba singa olibeera ng'ofunye obuzibu. Allahu fi awni al-abd maadaama al-abd fi awni akhihi. Allah akubeererawo ebbanga ly'omala ng'obeererawo abaddu baffe. Baganda bange abampuliriza, ffe bana Ittihad of Imams and the Sheikhs for Development Initiative Uganda, ekibiina ekyo kyali kikulemberwa mukadde waffe Supreme Mufti eyawummula Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa. Allah yamujjulula, Allahumma ghfir lahu warhamhu waskinuhu fil janna. Mungu amusaasire, amusonyiwe, ate amuteeke mu bantu b'omujjana. Ekibiina kyateekebwawo olw'oluvannyuma lw'okulaba nti abawalimu babeera n'obuzibu, abawalimu balina ebyetaago ng'ebyo abantu ba bulijjo, abawalimu baweerera abaana, abawalimu baliisa abantu baabwe, bayimiriza amaka gaabwe. Tusalawo okufunawo emirimu egivaamu ensimbi ng'okulima, ng'okulunda. Tulina abasomesa abakugu abategeera ebyokulima, tulina abasomesa abakugu abategeera ebyokulunda. Kale bw'obanga oli muwalimu, jangu tukusomese
wali ku Kamoga property buli lunaku olwokuna twetendeka ne tusomesa abaana abawalimu baffe emirimu egivaamu ensimbi. Oyinza okuba ng'olina akataka 100 ku 100, 5 ku 5 nga tomanyi kyogenda kakoleramu, n'ayina disimola 2 n'ayina 2, awo osobola okulimirawo enva ez'okulya n'otundako n'oba nga weegasa ne famire yo. Kale ekibiina ekyo kiyitibwa Ittihad of Imams and Sheikhs for Development Initiative Uganda. Kirimu abasheikh, Sheikh Bakugu, Sheikh Abdul Kadir Sematiko, Sheikh Mahmoud Setyabule, former Secretary General mu office ya Supreme Mufti. Kale mujjaba wali insha Allah tubayigiriza n'empisa n'okwogera mu bantu butya bwolina okweyisa mu kidaala, na butya bwolina okweyisa ku mbaga, na butya bwolina okweyisa ng'onnyonnyola abantu ku TV nga kuno oba ku radio. Tosobola abalimu baffe tebasobola kwesittaza bawuliriza wadde abamu si basiraamu, abamu nga basiraamu. Kale tulina okuba nga tubalansinga enjigiriza y'abawalimu baffe, obutatyoboola bawalimu bannaabwe n'obutatyoboola bawuliriza. Kale insha Allah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mujje tusome ne Qur'an ez'Oluganda twazireese, mujje tuzibawe musobole okusomesa abantu baffe bitundu ebyewala, okusingira ddala mwalimu waffe ow'Ekyankwanzi Mukulu Sulaiman, Supreme Qadi wa Kyankwanzi Sheikh Sulaiman Sebo, jangu ne Qur'an zazze manyi ompuliriza kati era ondaba ojja oba ondaba jangu ne Qur'an insha Allah tubeere ng'osomesa abantu baffe b'Ekyankwanzi babeere nga bafuna emigaso. N'abo abantu abatuwadde Qur'an Mungu abaweemu empeera biidhini tabaraka wa ta'ala. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero gugamba omukkiriza kola ebintu bino wammanga osobole okubona ebibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiruma oba eby'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ebibonerezo nga by'amaanyi, naye ate n'atuwa amakubo agayinza okuba nti tubiwona. Ebiseera ebisinga omuntu akola ekintu n'atamanya buzibu bwagenda kifunamu, naye senga obeera weekutte ku Qur'an ekitiibwa obanga weekutte mu mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala tosobola ggwa mu nsobi eyo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an ekitiibwa mu surati Saff, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalika al-fawzu al-'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifatun fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Sadakallahu al-aliyyul azim. Baganda bange abampuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala yatwangwiza mu mbeera zaffe, n'akulaga kino kirungi, n'akulaga kino nti kibi. Naye gwe omuddu wa Allah ekintu ekyo okimanya otya? Olina kukimanya ng'osoose okwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala, ekisookera ddala attakuwa,
okukola ebyo ebitamunyiiza n'okola ebyo byayagala. Byayagala ebifaanana bitya? Ng'okuyimirizaawo esswala 5 buli lunaku. Omuntu yenna asaala esswala 5 buli lunaku tasobola kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga abeera ku adhikaari, abeera kumutendereza, abeera mu kumwawula. Ebyo ebiseera Allah bye yatuwa e5 nga tukoleramu ibaada binene ddala, ate nga birungi eri omuddu wa Allah. Baddu ba Allah, mwekwate ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala, kukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, ate muleke okukola Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Naye buli lwokola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, osasulwamu era ofunamu kirungi, ate nejjana era obeera ng'okolaki? Ng'ogifuna. Kibula Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Abange mmwe abakkiriza, mbalagirire kike muyinza okukola ne kibawonya ebibonerezo ebiruma. Ebibonerezo bya Allah byamaanyi nnyo. Ebibonerezo bya Allah si kintu kyakuzannya, wabula saba Allah subhanahu wa ta'ala akiyise wala akitukingirize. Naye omuwanadamu okuwona ebintu okuwona ebibonerezo bya Allah olina kukola ki? Ekisookera ddala tu'minuuna billah, kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala alwahid omu. Kino tunakisomeseza omwezi mulamba oba omwaka mulamba nga buli nnaku kusomesa kino kyokka kimala, kubanga omuntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala taba na kubonaabona kwonna, wabula abeera na kwesiima ebbanga lyamala nga akukola. Okukkiriza Katonda kufaanana kutya? An tu'minu billah wa malaikatihi, okukkiriza Mukama Katonda ne bamalayika be, wa kutubihi n'ebitabo bye, wa rusulihi n'ababaka be, wal yawmil akhiri n'okukakasa nti olunaku lw'enkumi lwakubaayo, wal qadari n'okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi obulungi obukulimu, wa sharrihi n'obubi obukulimu, min Allahi subhanahu wa ta'ala, bino biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu bw'ona amala okukakasa ebintu ebyo, si kiwa nti ate osobola okufunayo okubonaabona ebbanga lyonna lyabanga weekutte okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga weekutte kukukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Okumanya Allah yatwagala nnyo, yakozesa ekigambo tijaara ekyobusuubuzi n'atusembereza olulimi lwetutegeera nga ffe abantu ababeera mu ggwanga. Omuntu yenna okusuubuula olina okufunamu amagoba, era bw'oleeta ekintu n'otafuna magoba obeera osaliddwa. Naye osalibwa otya? Either okitunze bubi oba ekintu ekyo tiwakitadde mu nkola esikiriza omuntu okuba nga akitwala. Yensonga lwaki nti omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala olina okuba nti osooka n'omukkiriza. Byonna byogenda okukola nga tokkiriza Allah subhanahu wa ta'ala oba togenda kufunamu magoba. Okusuubula kirungi ddala, naye ng'osuubula ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byakkiriza. Abantu bangi basuubula Allah byatakkiriza, ng'omusiraamu okusuubula omwenge. Era kyova nti yakozesa aya gati ya ayuha alladhina amanu esobola kubuuza hal adullakum, mbalagirire. Owulira abakkiriza, kubanga omukkiriza tasobola kusuubula mwenge, omukkiriza tasobola kubba, omukkiriza tasobola kwenda, tasobola kukola bintu binyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, mbalagirire ekyobusuubuzi ekisinga okuba ekirungi kibawonye ebibonerezo bya Allah subhanahu adhabun, kubanga buli lwolejjembera Allah subhanahu wa ta'ala manya nti waliyo punishment, waliyo okubonerezebwa. Naye ate okubonerezebwa kwa Allah onaakugeraganya naki tomanyi maxima kigero ki kyayinza okukozesa okuba nga akubonereza. Muleke okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, mugezengako nnyo nga bwe musobola okukola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Yensonga lwaki bwemba ku TV eno neebaza nnyo bannanyini TV eno, okusinga ddala MD Haji Abdulkarim Kalisa wamu ne Muhsin
n'abalala bonna bannaffe tuwangala betukola nabo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule musera kubanga mufuna ebintu nja kuyita ku mukeeka. Lwaki? Bikusanga wootudde. Bano baapakasa ne bakola ebyuma ate ne batunonya gye tuli tubaleetere irimu eno muonwe ebibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange mukole Allah byayagala musobole okuba nti muwona ebibonerezo ebiruma. Bikuluma ne wejjusa ng'oli waagamba nti obutasoma buluma bukulu. Era weesanga ng'abantu bonna beesimbyewo okukola mu bwa palamenti okugenda mu bitundu byonna byalina okukola mu gavumenti oba mu kintu kyonna, naye bamubuuza ebitabo biriwa nga tayina, akaaba nga tikayisenga nasoma nga ndi mwana muto. Na wano bayituuka okukubonereza nga tuwakola birimo mirungi, wakola mirimo mibi, ojja kubuuza nti abaffe tuwafuna babuulize nga bakubuulira okuva ku Salaamu TV. Tuwawulirako omusajja Sheikh gwe bayita Hamidu Kateregga ng'akubuulira ku kino oba ng'akuziyiza okukola kino, ojja kugamba namuwulira naye amatu gaalimu envumbo. Oba ogamba nti namuwulira naye nga siteekayo omwoyo. Kati gwampuliriza, teekayo omwoyo, teekayo okwagala Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira bannaffe bano abaateekawo ekintu kino. Allah abeere ng'abawa obusobozi obukiyimirizaawo, nakyo kyennyini kigane kufuna bizibu, kigane kufuna fitina okubanga kikola kikivaawo. Kubanga bwe kiba kivuddewo tojja kufuna kuziyizibwa, kumanyisibwa, kuziyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala byagaana. Kubanga ebiseera ebisinga bikusanga wootudde, bikusanga ku mulimu. Bwetwebaliza bannaffe abattirawo omukolo guno ate n'atatimawa n'agamba musuuse ebigambo bya Allah eri abantu abeetaaga okuba nti bakola ki, babiwulira. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Abange mbalagirire, abange mbategeeze, abange mbamanyise, hal adullukum ala tijari, ekyobusuubuzi ekisinga obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ate ekyobusuubuzi ekyo kikuwonya okugenda mu muliro. Ekyobusuubuzi ekyo kikuwonya okuyingira mu muliro. Kyekifaanana kitya? Tu'minuuna billah, okukkiriza Mukama Katonda, watujahiduuna wa rasulihi n'omubaka we. Okukkiriza Katonda mbyogedde, wa rasuli n'okkakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, muddu wa Allah, era nga mubaka we yamutuma gye tukola ki, gye tuli. Arsalahu llahu lil alamin liyakuna lahum bashiran wa nadhira. Yamutuma eri ebitonde byonna abeerenga musanyusa eri ejjana, ate abeerenga mutiisa eri omuliro. Oyo ekyo ekyobusuubuzi ekisooka mu kyakuwadde, bonna bookikozesezza, baddu ba Allah mukkirize Katonda, baddu ba Allah mukole Allah byayagala. Tu'minuuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, n'okulwana mu kkubo lya Allah, n'okukola jihadi, okulwana kwa mirundi mingi, okulwana kwa mirundi mingi, okuba nti otaasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, otaasa abawalimu ba Allah subhanahu wa ta'ala, otaasa eddiini ebeere ng'esaasaana wonna, naye ng'ogitaasizza otya? Bi amwalikum, n'emmaali zammwe. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, n'emmaali zammwe, wa anfusikum, wamwe kennyini nnyini, dhalikum khairun lakum. Bwe munaaba mukoze ekyo mujja kuba kintu ekisinga obulungi gye muli. Kifaanana kitya? Tulina oyinza okusanga omuddu wa Allah nga Mungu yamuwa waruzukuna yamuwa ku ssente. Sente ezo n'azimuwa mu bungi naye nga tamanyi kyakuzikozesa. Tamanyi tijara Mungu gyagambye nti hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Aya eyo eri mu surati Saffa, mu aya ezidire ezisembayo surati Saffa. Oba ogisanze gikebereko ogisome bulungi nnyo. Bonna bagisoma sikiwa nti onaasigala nga bw'okola ki, nga bw'oli. Neebaza nnyo bawalimu bannange abasomesa abantu, mwebale nnyo, mwebalire ddala, kubanga kati tugezezzaako nnyo okutegeeza abantu Allah byayagala, n'okutiisa abantu Allah byatayagala, bino bino bitegeera. Naye ate ekibi tuvumaŋŋana,
omuwalimu tosaanidde kuvuma muwalimu munno. Nsaba ekyo nakyo mukireke, wadde kyayogedde tekikusanyusizza, wadde kyayogedde tekiriimu nsa, wabula mutuukirire omuwabule omuganda ekintu kyewayogera ku lunaku bwe ruti nze nali nkitegeera bwe nti naye ate gwe wakyogera bwoti ne bwoti. Gamba mukwatagane naye so si kwekuba bwekubi kulaga munne nti okweteekamu okuyisa munne eggaali yenjogera kati eriwo nedda. Gezaako nga bwe twayigirizibwa bilhikima walmaw'idatun hasana. Gezaako okunnyonnyola, tonnyonnyola nga tonnyonnyola muntu wabbali nga nanyini kukyogera tomaze kumulaba. Suubire yandibadde enkola ennungi. Nnyonnyola oyo kwogera kigambo bw'anaaba agaanye muleke, kubanga si ggwe oluŋŋamya. Naawe tandika okusomesa ebibyo ebitakontana na byoli, wabula tegeeza abantu nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yagambanga bw'ati ne bw'ati. Bweyigiriza buyigiriza nga tokonye ku byoli, ojja kulaba nga abanadamu basalawo bokka okubeera nga bakola ki, bakugoberera. Nabwekityo mbategeeza nti nno hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Manyi mumpuliriza, mwenna bampuliriza, abali waka wammwe, abali ku mirimu gyammwe, abali ewantu wonna, nsaba ebigambo mbamuwulidde twalamu ekirungi mu kyo kyokka kyotategedde kikole ki kireke. Ate baddu ba Allah mubeere abeesimbu mu mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Otya kikole na bumalirivu n'okwagala n'ogenda okufunamu empiira. Ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah. Abange mbalagirire ekyobusuubuzi ekisinga obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala kyekiriwa, kibawonye. Ekyobusuubuzi ekyo bwe okikoze kikuwonya okufuna ebibonezo bya Allah ebiruma. Ebibonezo bya Allah bizibu nnyo, byamaanyi nnyo. N'agamba kyekiriwa ekisooka tu'minuna billah, okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuli. Kyo kyangu okkiriza ne byajja nabyo, kyangu mu kukiwulira wano naye mu kuteeka mu nkola kizibuwalira abantu abasinga obungi. Naye nga ate obeera okikoze mwana wattu, obeera owonye ebibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiruma. Tu'minuna billah, tukkiriza Mukama Katonda wa rasulihi n'omubaka we, watujahiduna fi sabilillah, n'okukola jihaadi okulwanirira eddiini ye, okulwanirira eddiini ye mukulanga litambula fi sabilillah, mukolera Allah subhanahu wa ta'ala. Okubanga okola sabilillah, buli kyokola kikolera Allah subhanahu wa ta'ala. Bi amwalikum, abayina essente mukozese sente zammwe okubanga mulwanirira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfusikum, sente era bwe toyina gwe wennyini wevaayo, somesa abaana, vaayo. Bwekuba kuzimba muzikiti weereza, vaayo. Bwekuba gamba nti eddiini ya Allah etyoboolwa, lwana. Bwekuba kulwana ng'omubaka bwe yatugamba nti man raa minkum munkara falyugayyiruhu biyaddi. Omuntu alaba ekibi nga kikosa obusiraamu oba nga kikosa embeera yonna, kijjewo n'omukono gwo. Oba tosobodde, man raa minkum munkara falyugayyiruhu biyaddi fa in lam yastati'u, watosobodde, Allah, ekino kibeere mu mutima. Man raa minkum munkara falyugayyiruhu biyaddi fa in lam yastati'u fa bilisani. Bw'oba kikomye okugyawo n'omukono, yo kyogereko, tosirika busirisi. Gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana obwenzi, Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana obubbi, Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okugeya. Ebyo byonna bikolebwa mu society. Kyenyokoonako wano bw'obanga obadde okiina, mwana wattu kireke, kigenda kukuwonya ebibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiruma. Bw'obanga oli mugenyi mulungi, lekeraawo okugeya. Kubanga naga nti okugeya kufaana mu Qur'ani yakwogerako nti ayuhibbu ahadukum an yaakula lahamu ahihi mayita fakarihtumuhu. Wabafu oyagala okubanga okugeya okugeya ofaanako ng'omuntu alidde ennyama y'omuntu ya muganda we afudde, naga nti fakarihtumuhu, mukitamwe. Ekintu ekyo mukole ki? Mukitamwe. Togeya, tobba. Okubba kwamane tubagamba okubba kwa mirungi mingi. Waliwo okubba okw'omuntu okuleka okujja n'amenya ennyumba n'ayinga n'atwala byatutte, okukubba kwalyanyi.
waliwo okubba okw'obwongo oyo n'akusinza obwongo n'agamba nti nteeka wano ssente ojja kusanga mulimu ssente bwe ziti, obwo nabwo bubeera bubbi. ne mubaamu obubbi obw'okumasimu ng'oli akola bukwasi simu n'awayalinga okwo nabwo bubeera bubbi. Obubbi bwa mitendera mingi naye bwawukana mu mbeera gyebeera buzzeemu. hal adullakum ala tijarati tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. awe tubadde omuntu alina ssente zikozese olabe ng'eddiini ya Allah etaasibwa, era nga bannaffe nabo mwebali kati bi amwalikum baateekawo ssente zaabwe ne bateekawo ebyuma bino TV eno n'etambula wonna weetambudde. baddu ba Allah tubeebaza, mwebale nnyo bakaliisa, era nsaba Mungu abasaasire, Mungu abamalire ensonga zammwe. Tusobola okwezaako eddaawa yaffe ne batatugaana. Abantu ne mugiwulira muneekwasa ki mu maaso ga Allah? Munaagamba sitwawulira, balaba kutwala muliga nti wange malayika zijja kukubuuza nti wange tuwafuneyo babuulize, tuwalaba ku Salaamu TV, tuwalaba ku Sheikh Hamidu Kateregga, tuwalaba ku Sheikh Imaamu Kyeyune, tuwalaba ku Sheikh Silimani Kasule Ndirangwa, tewalaba ku Sheikh Sekimwanyi ng'ayogera ku bwati ne bwati nabo nabalaba naye ensi yandabankanya. Kale gwampulira tokkiriza kubeera nga shaitani ekulemesa okukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala egirimu. Buli mulimu gwonna gw'oliko twala obuvunaanyizibwa olabe ng'okola Allah kyakola ki kyayagala. Olwo ogenda ne munnange okufunamu ate ogenda okuganyulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Jihadi mukole jihadi fi sabilillah, mutambule mu masomero, mutambule mu mizikiti sabilillah, nga mugenda mutambula ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. ne bona annyonnyola ekyo kyokka kijja kuba kimali, ojja kuba omaze okukola jihadi fi sabilillah. Naye ate alina essente, wagira abawalimu batambuze erimu, wagira abasomesa basomese abaana baffe erimu, wagira abasomesa basomese abaana baffe erimu, wagira bannaffe bano abaana baffe bali ku TV bano abatambuze abagenda bakwata amawulire bawagire. Tolowooza musala gwabe gwe bafuna, wabula bawagire oba olina kwolina gamba kaleete wano oba bannange nti kulwalira abaana mbawadde ku kyemisana, era abaana baffe aba wano mbawadde entambula. Ojja kuba nawe oli ku fi sabilillah, kubanga emirimu gwe bakola okuba bakutuusaako ebintu bino mulimu si mutono munene. Genda mu masomero, waliwo amasomero ga tahfidhul Quran, waliwo amasomero agasomesa eddiini fi sabilillah. Olabe obuzibu obuliwo bwolina ku ssente obeere ng'obumaliriza. Buuza nti bannange buuza, mulimu abaana abazibwalirwa school fees, mulimu abaana abatalina byeyambisibwa mu ssomero, mulimu abaana abatalina bitabo. Naye kikole fi sabilillah, ogenda ogula ebitabo, bwe atalina bitabo omwana obimuwe, ojja kuba okozesa ssente yo okutaasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate ojja kuba naawe ofunyeemu, kubanga tunjiikum min adhabin alim, bw'ogenda kuwonyezebwa ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiruma. bi anfusikum, bw'atalina ssente kozesa amaanyi go. Bw'osanga batyoboola obusiraamu, kozesa olulimi lwo, kozesa omukono gwo, oba kitamwe kyogereko naye nga okyogeddeko ng'okitamiddwa, kubanga kya mu busiraamu man raa minkum almunkara falyugayyiruhu biyaddi fa in lam yastati' fabilisani fa in lam yastati' fabikalbi. Omuntu yenna lwolulimi lwoyogera ti abange okunywa omwenge kibi, abange obwenzi kibi, abange obubbi bubi. Ekintu ky'emikolo mukitereeze bannange. Omukolo ogubaako omwenge tusaanidde gubeerako. Ate wadde omuntu wakuyita ku mukolo olina okwanukula, naye sooka omubuuze timunee ku mukolo nzija naye bino wammanga nze sitambula nabyo, bwe binaaba bikuba ebiri, bwe kunaabaako endongo, bwe kunaabaako omwenge sijja kujja. Naye nga okuyitibwako nkuwa ekitiibwa, sijja kuba nti nkolaki nkwawukanako. Kale bwe tunaakola ebintu ebyo biidhini tabaraka wa taala, tujja kubeera mu bantu abeesiimisa, tujja kubeera mu bantu abatambuza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
ate tekikuma ku ekyo bi anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ekyo nno akozesezza omutima gwo, akozesezza ssente mu kuyimirizaawo eddiini ya Allah, mu kuyimirizaawo ebigambo bya Allah, kyekisinga obulungi mu bintu byonna by'oyinza okukola. Osanga omuntu ng'alina essente atunulako ntunule n'azirinnyako n'akawunti zijjudde, naye nga ekyo zikozesa takimanyi, n'aziba buli bizimbe byonna ebyakusigala ku nsi. Naye kolerera enkomerero ng'olinga agenda ogivaako olwaleero, kubanga enkomerero tebiggwa. Allah wakyavuddaga nti dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Akoze ebintu ebyo okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Bw'oba obikoze ebintu ebyo manya nti kyekisinga obulungi mu bintu byonna by'oba okoze kuno ku nsi. Baddu ba Allah mbawadde ebifaananyi, gwalina ku ssente genda mu masomero, genda mu mizikiti, genda mu bifo ebadde bya lukale. Mulimu abantu gy'abaana basula enjala, mulimu abantu abeetaaga obuyambi. Abantu tolinda kumala kugamba naawe ekirabe mu mutima gwo, kubanga Allah yatugamba nti watujahiduna fi sabilillah. Gwana nnyo olabe nga ensonga y'obusiraamu gitambuza mu kubira Allah subhanahu wa ta'ala, nga tolinaamu kukwegamaga nti nfiiriddwa nkoze bweti, kubanga ssente ofa n'ozireka. Wano mugadde waffe Haji Bunkeddeko, Mungu amusaasire, agenda kuziika olwali, naye yafudde. Naye abadde alina ssente, abadde amanyi abawalimu, abadde alina baddeefu, abaana batayogera, ng'abasomesa ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba nammwe abalina obusobozi, kati wuyo afudde, mulina okulwana okulaba ng'essomero litambula bulungi, lisigalawo. Kyekikuweesa ssente, tekikuweesa ssente kujooga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate omuntu bw'olaba omuntu nga takola bikolagana Allah subhanahu wa ta'ala, tomukambuwalira, wala mutegeeza nti kubanga tamanyi. Naye baba ategedde n'alema, gezaako kulaba ng'oteekawo embeera emulemesa okukola ebintu ebyo. Tosaawa mbeera ya kumulwanyisa, kubanga bw'onaamulwanyisa bajja kukusiba. Wabula yogerako, tegeeza bekikwatako. Abawalimu baffe gye bali, bakwadhi gwe mulimu gwammwe, ab'amatwale gye mirimu gyammwe. Gwe omuddu wa Allah bw'olaba ng'omuntu akuyisa akola ebitasaanidde mu busiraamu, tegeeza kadhi mu kitundu ekyo, tegeeza ow'ettwale mu kitundu ekyo, tegeeza omuwalimu mu kitundu ekyo. Ye abawalimu bamanyi abantu baabwe. Ensonga lwaki tugamba nti ya ayuha alladhina amanu, aya yajja kubakkiriza, naye ezingiramu abantu bonna ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Kya busuubuzi ki ekisinga singa obeera okikoze nekikuwonya ebibonezo bya Allah ebiruma? Nabaga nti ebibonezo bya Allah bizibu nnyo ate era biruma, naye onaabiwona otya? Biwone mu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Omukkiriza yafaanana atya? Kwe kukola ebyo Allah byatulagira okukola, nga ki? Ng'okusaddaaka, nga ki? Ng'okusaala, nga ki? Ng'okuyisa abantu obulungi. Omuntu okuyisa abantu obulungi, omuntu okuyisa abantu obulungi kyamubukkiriza. Naye n'okuziyiza okukola obubi nakyo kyamubukkiriza. Abantu muziyiziganye bannammwe okukola obubi. N'osanga omuntu ng'ayogera ebigambo bitasaanidde, lwana nnyo olabe ng'omugaana. So tomuyisa mu lulimi lube, bula ayinza okuba nga ye yamanyiira yezo embeera ze, ate nga mwaleta okukankanga abantu. Nedda, lwana nnyo olabe ng'omuntu oyo omujja ku kyakola kiri, oba tuukirira omuntu gw'asinga okutya, omugaa nti gundi naakola bw'ati ne bw'ati, naye muziyize ku nsonga eyo. Baddu ba Allah bwe munaamuyisizza mutyo, abantu bajja kuba nga bajja babasemberera nga bakola Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Olw'ensonga eyo twagala abantu muggweere mu busiraamu kaafatan, nga mubunyiigiddemu ddala, sina kulwana, sina kulabula. Ebikolwa byo byokola bijja okuleeta omuntu okubeera ng'akola ki? Ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala. Muleke okukola ebintu ebigenda okuvumaganya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwonna bw'okikoze ojja kubeera ofuuse omuzibu, ojja kugenda mu bizibu bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiruma. Ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Abange mmwe abakkiriza, mbalagirire ekyobusuubuzi ekisinga okuba ekirungi eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate kibawonye ebibonerezo ebiruma. Ampuliriza, andaba, tandikira wano.
bw'olaba munno nga akola ebyawukana ne Allah subhanahu wa ta'ala mugambeko naawe ojja kuba okoze da'awa bi anfusikum naawe kennyini obona kiwalita okola gwe kennyini kyekoleko nga nti mbadde nkola ekitasaana mbadde sisaala era eswala zibadde zimpitako lwa bugayaavu kati kansaale mbadde sisaddaaka nabaga nti bannaye mujje bw'obulawo abantu bagenda ne beekwasa nti sente zaffe bwoziwayo bali bazirya nabagamba mujje ku Salaamu Charity weeri wano ku Salaamu TV mujje ekamwokya amasimu tujja gabawa mbakubire bo bantu besiimu bamanyi abantu balina okutuusaako sadaka eyo aye sadaka wera ogikoze manya nti ejjawo ebibi byobadde okola nga bwolaba enku omuliro guli enku nawe ne bowaddeyo akantu konna jangu okaleete wano Sheikh Abdulsalam Kinobe waali abantu bonna we bali wano mujja basangawo bajja kulaga ekyokukola obeere ng'oteekayo sadaka eyo etuuke ku bantu gye balina okutuuka nabagamba ku wano olaba bagenda ne bazimba emizikiti Kalamojja olaba kintu kinene nnyo katakwi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano abongere buli kirungi kati gwalasobodde kutuukayo jangu newandiika Kampala wano akulema okutuuka osanga n'omusajja ng'abeera kamwokya wano omu ng'abeera wali nga ku Voice omu ng'abeera wali ku Yusufu Lulero naye nagamba situukanku ku Salaamu Charity jangu ku Salaamu Charity oteekeyo ebyetaagisa si ssente zokka ne bwe ziba ngoye muzireete toleeta nkadde ziyitiridde leeta ekisinga okuba ekirungi kiwebe ku bannaffe batuukoga nti abasiraamu batuwadde ekintu kino nga kirimu ensa omuntu abeere ng'akyambala nga yeesanyusa nakyo emirimu gya Allah mugiyingiremu mugikole gwayina essente bi amwalikum nawe ekwogeddeko ate si kuwaayo bubi nti omaze okuwaayo ofuna empeera naye ate Allah subhanahu wa ta'ala akusanyusa nejjana n'agamba nti yaghfir lakum Mungu abasonyiwa ebibi byammwe yaghfir dhunubakum abantu tusobya emisana n'ekiro ne Allah yasonyiwa naye anakusonyiwa atya ajja kusonyiwa ng'omaze kumukkiriza okuleka ebibi omaze okukola fi sabilillah okola jihadi fi sabilillah n'emaaliyo naawe kennyininyini Mungu abeera akola ki akusonyiwa asonyiwa ebyonono byo wayudkhilukum aye n'akuyingiza ejjana tajiri min tahti al-anhar eyekulukuta bannange ejjana erimu emigga gikulukuta tajiri min tahti al-anhar erimu wansi waayo emigga gikulukuta bulaa gitambula bulungi wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah era abalala beetaaga okutaasibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannati tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatun fi jannati adni dhalika al-fawzun azim mujanomu mulimu ebisula ebirungi Allahu akbar bannange Mungu abakuwadde ku bukyengera obakuwadde obulamu obulungi obakuwadde amaanyi lwana nnyo okole ebintu ebinaakuyingiza ejjana okole ekyobusuubuzi kyosobodde ku nsi kuno naye ekyogenda okufunamu kusonyiyibwa ebina biri mu tijaara kya busuubuzi mu kyakulaze bw'oba olimye bulungi emmwanyizo ne zibala bulungi okola kyoyagadde oweererako abaana osobola okuliisa amakaago osobola okwejjanjaba buli kimu osobola kikola kubanga ofunye amagoba nawano bw'oba okoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ofuna amagoba gatya yaghfir lakum dhunubakum Mungu abasonyiwa ebyonono byammwe wayudkhila abayingiza nejjana ejjana egyabayingiza tayyibatun esinga obulungi fi jannati adini eri bannange ejjana eri mu nnimiro ennungi dhalika alfawzun azim ebyo konno kwe kwesiima okunene omuntu akoze ebyo ofune mulimu jjana mulimu ennyumba ennungi mugenda kusuula amayumba amalungi yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtiha an-nahar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin dhalika alfawzun azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarullah abange baddu ba Allah mubeera abatasaba Allah subhanahu wa ta'ala abataase ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala okumutaasa otya kwe kulanga omuntu nga ajolongera ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okimugaana omaze okutaasa
kwe kulanga omuntu azikirira n'omutaasa nti azikirira atya nabiranga sente Mungu zamuwadde azisubira mu bintu birala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tutaasa abantu baffe naye ng'empeera kuyingira jjana na kufuna mirimo mirungi. Nemujja n'omu n'asangamu amayumba amalungi Allah gabeera akoledde. Ku nsi tulina amayumba naye teri nnyumba esobola kwenkanankana na nnyumba ya mujjana. Baddu ba Allah muti Allah fi sirrin wal alan. Mungu mumutye mukole byayagala mu kyama ne mu lwatu. Mukole mu kyama ne mu lwatu. Nabagambako nti abaddu ba Allah ebyo byemukola wano babikola dda. Nabagamba nti mu lutalo lw'e Tabuk Allah subhanahu wa ta'ala buli mala okujjawo nabbi n'alangirira nti abange tugenda mu lutalo. Mulimu abaagaana okugendayo nga balina ssente. Abantu baali 3 ne bagaana okugendayo ne beebuzaabuza ne bitaliiyo. Naye wali omusajja asinga okuba omwavu yadduka n'agenda eka n'aleeta entende, alinayo kiro entende ng'ate n'ewaka taleeseeyo kyakulya. N'ajja nga adduka emisinde n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti kino nange kyensobodde okukola ki okuleeta. Kifaananyi nkiwa ku ki? Abantu baano ogenda bagamba nti abalina ssente be bakalimirigi, abalina ssente be babasajja balaba, abalina ssente be ba Imaamu Kasozi, abalina ssente. Nedda, tandikira ku kyoyina naye kwotandikira okugaba. Omusajja alina ntende naye abasajja baleetanga embalaasi nga zijjudde ensimbi ne bateekaawo. Ba Uthman bagamba nti Mungu nze, Abubakar yagamba nti nze sina kyendese waka kujjako Allah n'omubaka we n'ateekaawo. Ebintu bigenda biyamba obusiraamu. Naye lwaki bakugamba okuyamba amasomero g'obusiraamu n'ogaana? Bakugamba okuzimba emizikiti yekalamuja n'ogaana, ng'ate ababikutwalirayo weebali bano tebagambe nti gwe twalayo. Jangu kusalaamu charite obatume kyoyagala bakukolere bajja kukikola, gwe mulimu gwabwe. Bw'oba tosobodde buuza omuntu yenna akulagirire ekyokukola mu ssente z'oba olina. Naye kyalibadde kirungi bo bantu beesigwa kubanga tubalinamu obwesigwa olw'ebirungi bye bakoze na kino kye bassaawo kuba nti tubategeeza ebigambo byammwe ebigambo bya Allah kitumala bumazi okuba nti tubakola ki tubeesiga. Baddu ba Allah muyimirizeewo ennyo esswala. Baddu ba Allah musaasiragane. Omuntu asaasira munne naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusaasira mu ggulu ku nnaku n'enkomerero. Muyambe ku bannammwe abalina obusobozi, yamba ku munno. Twala obuvunaanyizibwa onoonye ku muntu alina obwetaavu. Wali mbadde nkyabaddemu ku lutalo lw'e Tabuk, abasajja abantu ne bavaayo. Muwadde oyo yasembayo okweta entende bw'azireeta omubaka naga nti ekoleseeyo kinaga nti sina kyendese naye alhamdulillah ndese omubaka ne Allah. Olaba obumalirivu obuli mu ekyo. Naye nga gwe Mungu agambye mu Qur'ani ekitiibwa nti ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Abaffe nkulagirire ekyobusuubuzi ekisinga okuba ekirungi ekigenda okuwonya omuliro n'ebibulizo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiruma, era n'ogaana okuba nga ozuukuka, n'ogaana okuba nga owulira, n'ogaana okuba nga oteeka mu nkola. Naga tuminuuna billah, kukkiriza Katonda kyangu nnyo. Gamba nzikiriza Katonda n'ebamalayika be n'ebitabo bye n'ababaka be n'okukakasa olunaku n'enkumi nti lwakubaayo, wal qadari n'okugera kwa Allah, khairihi obulungi obukulimu, wa sharrihi n'obubi obukulimu min Allah subhanahu wa ta'ala, byonna biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kisooka okkirize. Bw'onaamala okukkiriza mu bintu byonna bye twogedde, kubanga omubaka tagama nti genda obbe, omubaka tagama nti lekayo swala, alagira kukola mirimu mirungi. Bw'okomaawo watujahidi ugambe watuminuna billah wa rasuli watujahidina fi sabilillah, n'okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwana naki? Bi amwalikum. Tosobodde ng'ofunye ewantu wonna bagenda kukola bigambo emirimu gya Allah, teekayo ssente kubanga gwe z'okola ozirina. Oba tosobodde bw'oyinga naye kulungi agenda mpeereza amataffaali, naye awe neebaliza muganda waffe Abdul Hakim Sekimpi, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Sekimpi yali aleese enkola bo nga bafunye ekintu ky'obusiraamu kigenda okukolebwa, bw'atalina ssente jangu otuweereze amataffaali tuzimbe essomero eggwe, bw'alina ssente tuwe ssente zo, oba tasobodde tuma tufune kyakuyiga.
nti bakoowolanga waliwo ekikolebwa mu mulimo gy'obusiraamu, teekayo ebirowoozo, tonafuya bunafuya bagenda kukola nga bwe tulaba abantu abamu bakola nti abo balya buli ssente, balya buli ssente bwakateekayo mmeka ne bazikulyako. Tubagambe nti olinawe wantu balya ssente, jangu kusala mu charity wano, bo tebajja kuzirya. Tugamba nti bazimba ekatakw'i, bakola emirimu mingi nnyo gye bakoze mu busiraamu, zireete wano tebajja kuzirya. Bw'oba olemereddwa nga olaba obukodyo bukuli bubi, sala amagezi gonna olabe ng'ensonga etambula nga bw'erina okutambula. Baddu ba Allah, tusaba bitwogedde biteeke mu nkola, bitwogedde bigambo binene, bituuse ku muntu yenna asobola okuba nga abiwulira aye n'abiteeka mu nkola. Naye gwe nyina abiwulidde, sooka oteeke mu nkola, osooka okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu. Allah subhanahu wa ta'ala tazaala. Allah subhanahu wa ta'ala tera kimwefaananyizaako mu bwakatonda bwe. Ate okakase nti kyaba aleese kiba kivudde gy'ali. Ate Allah ayina okugera kwe kubuna, tagendera nti gundi kankugerera olwale, gundi kankugerera ofe. Tayimu yo bw'etuuka ng'ekikutuukako naye ng'ayagala kulaba kugezesa alaba baffe, osigala okyali ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ahasiba nnaasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanuun. Balowooza abantu munaalekebwawo nga temufunye bikemu byonna. Omuntu ofuna ku kikemu ne bwe kiba kizze, manya kivudde Allah subhanahu wa ta'ala, kaŋŋume paka lwe kinaakola ki kinaavaawo. Baddu ba Allah, mutye Katonda, mutambule nga bw'alina okukola fi sirri wal anan, mbeere abantu abeesimbu, mbeere abantu abagenda okusiimibwa ate abagenda okuyingira mu jjana. Allah subhanahu wa ta'ala takabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban fi makamina hadha illa ghafarta wala hamman illa farajta wala marida minna illa shafaita. Ay Allah, toleka muntu yenna muffe ng'alina ekyono okujja ng'omusonyiye, wadde omulwadde okujjako ng'omuwonyeza, wadde alina ekyetaaga okujja ng'okimumalidde, wadde alina ebbanja okujja ng'olimusasulidde. Gunanyini bukimu, gunanyini busobozi, tuwe obulamu obulungi obusinkanye yawmul kiyama nga tuli mu jjana ey'emirembe. Allah nsaba akkirize, Allah nsaba otukkirize edduwa yaffe. Amin, amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.